fena twetekanyizaako omwezi nga guli waggulawo mu bireera nga genda maaso n'okwaka ng'olumu gwali gwaka nnyo olumu nga tegwaka nnyo olumu nga genda maaso n'okuba nga gujjudde olumu nga tegujjudde bino naagenda maaso n'okuba nga weebuuza byo bibaawo bitya bino ngenda okunyonyolamu eno vidiyo era ogenda vaawo nga byonna obitegedde. Omwezi gwatondebwawo 4.5 biliyoni years ago oba emyaka 8.5 egyayita nga kino kyatondebwawo mu theory mu bannasayansi gye bafaayo ne bagituuma the giant impact hypothesis ng'eno yagenda maaso stating oba egenda maaso n'okuba nga stating nti waliwo celestial body emu yalinkana ne planet Mars yagenda maaso n'okuba nga collidinga ne planet Earth nga yakatondebwawo nga zino kasita za collidinga buli emu yavaako particles zaayo baze twandise debris okusinziira mu space nga zino zagenda maaso n'okuba nga zeegatta okusinziira ku gravitational pull eri mu solar system nga yazigatta wamu era nisoba nga zikuulinga ne solidifyinga oba kyetwandise ekintu okwegattira ddala wamu nga tosobola mala gakyawulawe batyo nga olaba ebbulooka nti lyekutte wamu kyekimu ne kiri ku munu yaffe era nga no yagenda maaso n'okuba nga etondebwawo ng'eno ogenda maaso n'okubwebuuza yo lwaki tugenda maaso n'okola nti naye inakowa ne crust nga okiraba ku Earth kyekiri kyenkunyonyoddeko nti particles ezimu zava ku planet Earth nga tezazava ku celestial body mind nyonga thea kyova tezifaanagana mu kala nga onagamba nti Earth tefaanagana na munu yaffe mu kala kange ne maaso n'okuba composition y'ebintu ebiri ku mwezi gwaffe era ne layers eziri ku mwezi nga kuno kuliko layer esooka emayinde ennyo nga kowa nga no ye layer esinga obutini ku mwezi ng'era ne taking up 2 to 3% of the moon's mass oba obuzito bwonna obuli ku mwezi ng'eno consisting elements omuli iron, nickel ne sulfur ng'eno tefaanagana na ya Earth okusinga nti ya Earth yeri molten ng'ate eno yeri solid ng'ate eri mu liquid portion katini nnyo nga tulina layer endala ezidakaawo ng'eno emayinde ennyo nga manto okusinga ku manto iri planet yaffe Earth genda maaso n'okuba nga ina molten rocks era nga kino kigivirako okubeera nti singa pressure ebeera existed ku zino rocks zigenda maaso n'okuba nga zivaayo eyo mu manto nesoba nga zigenda ku surface oba n'okusigala mu layers eziddakawo ziri ku Earth era nga kino kyetuyita volcanicity era ne ku moon kyakigenze maaso n'okuba nga kitaking up place nti ebiseera byedda volcanicity eye taking up place ku mwezi era nga kino kyova tulina craters nnyingi oba ebinnya ebiri ku mwezi gwaffe kino ekyakiviviirako ng'era kino genda maaso n'okuba nga okitegeera ng'eno manto y'oku mwezi erimu iron ne magnesium oba ng'erimu obupapajo bwa iron ne magnesium katudekole endala emayinde ennyo nga crust ng'eno erimu ebintu omuli oxygen, silicon, magnesium, iron, calcium ne aluminium ng'eno esinga baako ne element emayinde ennyo nga basalt ng'eno basalt yava mu volcanic lava flows ezedda nga tulinamu nejjinja eddala emayinde ennyo nga anorthosite ng'eno lirimu element emayinde ennyo nga feldspar nga tulina layer endala emayinde ennyo nga lunar surface ng'eno eriko layer covered by ekintu ekimayinde nga rigotholith ng'eno rigotholith ye mixture ya fine dust ne fragmented rocks ezedda ezabaawo after the collision ngene consisting mu 43% of oxygen, 20% of silicon, 19% of magnesium, 10% iron, 3% calcium, 3% aluminium, 0.42% of chromium, ne 0.8% titanium, ne 0.12 manganese. Ngere eno layer egenda maaso n'okuwa omwezi gwaffe kala era nsoba nga ogulaba nga gufaanana okuba nti gwa grey. Katugende maaso n'okweyongerayo ne ku bintu ebirala ebikwata ku guno omwezi, but don't forget to like, share, comment and follow Alphason Ronnie Tech. Gwaffe guli considered as a natural satellite nga ogenda kwebuuza satellite kyeki satellite oba oyagala okitegeera kyeki genda maaso n'okuba nga olaba video yaffe aba Alphason Ronnie Tech tugenda maaso n'okukolera ekwatagana ku satellite kyeki era link enda banje kuteerawo mu comment section nosoba nga okitegeera. Omwezi gwaffe gwata kyakutano myezi egisinga obunene mu solar system era nga kino kiba kitegeeza munene kuba gulina diameter 3474 kilometers oba 159 miles wina emigaso mingi egyenjawulo era nga njagala nkweka emikulu era egitukwatako fena tukimanyi bulungi mu biseera ebyedda era ne mu biseera byakati omwezi gugenda maaso n'okuba nga gukozesebwa okutegeera obudde obw'enjawulo okusinziira ddala nti oba kitwandiise amanthi nga mwene engeri bakosa lunar cycles ddala mu basiraamu nti bwe batandika okusiiba ng'omwezi gujjudde era ne basoba nga bamaliza ekisiibwa ng'omwezi gugenze maaso n'okuba nga guzeemu okujjula nti wano ennaku 3 zaabwe ziba ziweddeyo ate neffe nga tuba tukitwala okusinziira ku ffe zibeera ennaku 29 essaawa 12 dakiika 44 oba kitwandiise 29.5 days nga kyekino yeno lunar cycle emu gyetwala okuba nga eggwayo
era nga mwene engeri n'abayindi bagenda maaso n'okubanga bakitwala bati nti ebiseera ebisinga omwezi bwe guba gujjudde bagenda maaso n'okukalinga out emikolo egy'enjawulo era nga kino kiba kitegeeza omwezi gwa mugaso nnyo nga waliwo n'emigaso emirala. Mu gino tulinamu okustabilizinga earth's axis tilt nga mwene engeri ffenna tukimanyi bulungi nti omwezi gwaffe genze maaso n'okubanga gukwatibwa planet yaffe earth era ngenda maaso n'okubanga gugyetola. Kino kiyambako okuba nga earth yaffe esigala ku tiltation yayo nga weeyina obbeera ng'era kino kiyambako okuba nga kitereeza climate yaffe okubeera nga tekyukakyuka buli kadde era nga kino kipreventing an extreme shifts mu weather patterns oba embeera y'obudde nga tekyukakyuka buli kadde nga era omugaso mulala tulinamu regulating day length nga kusinga nti omwezi gwaffe nagwo gulina gravitation interaction ku earth era kino kislowinga down earth's rotation ku axis yayo era nekibeera nga kiridinga okubeera n'olunaku oluwanvu oba longer days. Ubeera weetaaga okumanya emigaso emirala egy'omwezi genda maaso n'okubanga oliking osharinga okumentinga n'okufollowinga. Tinkimanyi obedde osobedde nga weebuuza omwezi gusaba atya obeera nga gwaka ate nga tolina ngeri yonna gy'otugambeko engeri gye gwaka. Omwezi genda maaso n'okubanga gwaka okusinziira ku law of reflection kubanga mwene engeri oba wasoma ku reflection kino ogenda maaso n'okubanga wekitegeera nti omwezi genda maaso n'okubanga gureflecting ekitangaala ekiva ku musana ebisobola nga zigenda maaso n'okukireeta ku planet yaffe earth agenda maaso n'okiraba mu video tisinga omusana guba guvuddeyo omwezi awe gukoma okwaka era oba gujja beerawo nga kifaananyi nga gukoma mu kwetooloola naye nga tegukyasobola kwaka wadde era kyekyo oba ekitangaala ky'omusana singa kivaawo ku lunaku lumu tuba tetujja labako ogwo omwezi paka ogwo omusana egunaddawo gusobola nga guproducing eyo light yago esobola nga reflected by omwezi gusobola nga gutuuka wano ku planet yaffe earth. Njogera kwetooloola kw'omwezi nga gwetooloola planet yaffe earth nga ogenda maaso n'okwebuuza ate kino kyeki kino kyetwandiyise evolution of the moon nga ate kino nakyogerako eddala nga njogera ku revolution rotation ya planet earth nga yeetooloola omusana nga ate genda maaso n'okuba nga yeetooloola ne ku axis yayo nga kino tukiyita evolution of the moon. Evolution of the moon egenda maaso n'okuba nga taking up 27.3 days okubeera ng'emu egenda maaso n'okugwa olw'okuba nti planet earth egenda maaso n'okuba nga yeetooloola omusana kino kigenda maaso n'okwongera ku zino ennaku omwezi gwaffe egenda maaso n'okuba nga gumala nga gwetooloola planet yaffe earth anga zino zigenda maaso n'okuba nga zigutwala 29.5 days oba 29 days 12 hours and 44 minutes nga kino kiba kitegeeza omwezi gwaffe genda maaso n'okuba nga gutwala 29.5 days okubeera nga genda maaso n'okuyita mu phases zaago zonna omunaana okuva ku new moon paka ku new moon nga kino kitwandise the synodic month nga ate kino ekigenda maaso n'okuba nga kitwala 27.3 days kyetuyita the sidereal month. Okusinziira nti orbit y'omwezi gwaffe eri elliptical obanga eri slightly oval shaped nga teri perfect circle kino kiviirako okuba distance wakati wa earth ne moon okubanga ekyukakyuka during the revolution nga leno closest point okuva ku moon okutuuka ku earth emainde ennyo nga perigi 363,000 kilometers nga teno farthest point okuva ku moon okutuuka ku earth emainde ennyo nga apogi eri 405,500 kilometers okuva ku moon ngeno okusinziira nti moon eyitayidala locked with the earth kino kiba kitegeeza etwala obudde bwe bumu okumala rotation ku axis yayo n'okumaliza revolution around the earth nga era kino kyonna kitwala 27.3 days nga mwenenge kino kiba kitegeeza kino kyekiviirako okuba nga tusobola laba side emu yokka ey'omwezi nga tulabako ba 59% nga tetusobola laba side zonna amwene side gyetugenda maaso n'okuba nga tulaba gye tuyita near side nga side gyetugenda maaso n'okuba nga tetulaba gye bayita the first side. Moon's revolution egenda maaso n'okuba nga leetawo phases of the moons ne eclipse nga eclipse yengeri ekitangaala ekiva ku musana ekigenda maaso n'okuba nga kisiikirizibwa celestial bodies omuli earth ne moon nga mwene engeri kino ekitanga kiyinza obeera obstructed totally oba partially nga mwene engeri tugenda maaso n'okuba nga tulinawo solar ne lunar eclipse nga zino ngeno solar eclipse egenda maaso n'okubaawo ng'omwezi guli wakati w'omusana ne earth nga te lunar eclipse egenda maaso n'okuba nga earth eri wakati wa sun n'omwezi gwaffe nga kino kiba kitegeeza zino tugenda maaso n'ozo experience nga wano ku planet yaffe earth era next partial eclipse oba next partial solar eclipse egenda taking place ku March nga 29-25 ngene abantu abali mu Europe, Northern Asia, Northwestern Africa bebagenda maaso n'okuba nga bagirabirako ddala nga ate total solar eclipse egenda maaso n'okutaking place mu August wa 2026 nga 12 ate next total lunar eclipse egenda taking place mu March wakati wa 13 oba 14 2025 gwe mwaka guno gwennyini
tulina phases of the moon nga zino different shapes oba ebifaananyi ebinjawulo bye tugenda maaso n'okuba nga tulaba nga tuli planet yaffe earth ku ngeri omwezi gyegenda maaso n'okuba nga gwakamu nga bino bireetebwako moon's revolution around the earth nga zino phases za moon ziri split into 8 main phases bakitwandiise ziri 8 zino phases za moon nga muno tulinamu new moon ngeno new moon omwezi gubeera wakati wa earth ne sun oba omusana gwaffe nga mwene engeri side facing the earth yaffe ebeera eri mu kizikiza ekyenjawulo bakitwandiise shadow oba ekisiikirize nga mwene engeri tuba tetusalaba wadde ku guno omwezi oba kitwandiise nti gubeera invisible nga tulina kituyita waxing crescent. Waxing crescent singa buli ekigambo waxing kiba kitegeeza ekintu kiri kula oba kyeyongerako okusinzira bwe tubeera tuli mu phases of the moons nga waxing crescent kiba kitegeeza twako ka silver part akatini ennyo nga kano kabeera ku right side singa oli mu northern hemisphere era nga bwe tugenda kugundi eddaka gye twandiise the first quarter kino kiba kitegeeza oba half y'omwezi eba egenda maaso n'okuba ng'eyaka kasitobera mu era nga eno half ebeera ku right ng'era eno kasitobera mu northern hemisphere ogenda maaso n'okuba nga okiraba bulungi eno tugenda maaso n'okuba nga tugiyita first quarter kubanga omwezi oba cycle y'omwezi eba etuuse mu kwota yaayo kuba tuba tubulayo gundi ntono nnyo okutuuka sayike berengesa obanga eggwa tulina phase eddako emanyiddwa ennyo nga waxing gibbous nga wano ekitundu ekisinga oba hafu ne kota y'omwezi ebegenda maaso n'okuba nga eyaka nga lino side etera beera ku right side ngera wano waba sigaddeyo ka side akali ku left side okubanga akagenda maaso n'okubanga kakesa obanga efuuka full moon awo tuba twolekedde full moon bafeeze eddako emanyiddwa ennyo nga full moon nga wano ebeera earth yaffe ebeera wakati wa sun ne moon era wano side yonna ey'omwezi etunudde ku earth ebeera egenda maaso n'okwaka era kino kituyita full moon wano tuba twolekedde feeze eddako emanyiddwa ennyo nga waning gibbous eno waning gibbous nga tugenda maaso n'okitegeera nti waning kitegeeza decrease waning gibbous bakitegeeza omwezi gwagenze maaso n'okutandika okukendeera mu kwaka era genze maaso n'okukendeera mu sayizayo engeri gye gwakirako era left side begenze maaso n'okuba nga ekendeera era kati guno omwezi guba gwaka ngayo twagenze maaso n'okiraba mu waxing gibbous era wano mu waning gibbous tuba tulinako half ne quarter y'omwezi nga genda maaso n'okwaka wano tukirira ku last quarter oba third quarter nga mweno last quarter omwezi gwagenda maaso n'okwakako half nga eno half ebegenda maaso n'okwaka ebeera ku left era nga eno bugenda maaso n'okuba nga osokiraba nga oli mu northern hemisphere nga tulina last quarter oba kitwandiise quarter esembayo emanyiddwa ennyo nga waning crescent wana akatundu akasinga oba kakota ak'omwezi ke kaba kagenda maaso n'okuba nga kaaka katundu akaddala era nga kabeera ku left side ng'era kino kiba kitegeeza cycle ebegenda maaso n'okugwa era tekuddayo ku new moon era weddeyo ati ku new moon kiba kitegeeza ennaku zaffe zibeera ziweddeyo nga zino ennaku ziri 29 essaawa 12 dakiika 44 oba kitwandiise 29.5 days era ziba ziweddeyo nga luna cycle eba egenze maaso n'okuba nga eggwayo Armstrong ye muntu yasooka linnya ku surface y'omwezi era negatibwako Buzz Aldrin nga weese dakika 19 nga bano bagulinnyako nga 2 July 1969 oba 20th July 1969 nga bano bagenda maaso n'ogulinnyako nga bali ku Apollo 11 mission nga bano bamala essaawa 2 n'ekitundu nga batambula ku mwezi oba nga bakola moonwalking adventure. Don't forget to like, share, comment and follow Alpha Sonroni Tech, exploring all you need to know in life. Bede driving university bagenda maaso n'okugamba ogende maaso n'okuba nga obakyalirako osobola oyiga professional driving kubanga bo bavudde ne ku level ya center kati bali ku level ya university era agenda maaso n'okuba nga basomesa driving n'osobola nga okwatira ddala n'osobola nga ovuga kubanga balina ne simulator osobola nga ovugira ku nguudo ez'ebweru kyokka ng'oli wano mu Uganda n'osobola nga oyigira ddala ogenda otuuka ku nguudo ne Uganda nga wamasteringa dda zonna enguudo ng'era kati awo oli professional ate tebakoma professional yokka kuba basomesa ne occupation tisinga omala okola we bati okuyiga n'ofuna professional ogenda maaso ne bakufunirawo n'omulimu n'oweza ne career y'endala gitwandise occupational career nga bano ogenda maaso n'obafuna kwene ennamba emanyiddwa ennyo nga 0744 25 32 09 oba 07 25 32 aba SW TV bagenda maaso n'okugamba oyagala agenda maaso n'okulaba TV ng'olina data ku simu yo naye nga tolina access ku dish oba ku gundi ku masannyalaze naye ng'olinako omuliro ku simu yo ogenda maaso n'okuba nga obanoonyako ku Afro Mobile Muno TV ne applications omuli Pate Mode n'endala nnyingi ogenda maaso n'okuba nga obafuna so basanga ku namba yawe okufuna application yaabwe eri official oba nga ogenda maaso n'okola nawo business ku 0744 64 08 55.
For more information, visit our YouTube channel and TikTok account. Don't forget to like, share, comment, and follow. Alphason Ronnie Tech. Exploring all you need to know in life.